Latsela bannaffe abalungi tuwaniriza ku mukutu gwaffe ogwana Lubaale ba Divine. Ensowa mwetala nalenkawale na mirembe ensoi ababusaako mwasiba emiti ey'abaami muli muti abakyala tubeebaliza ddala gyonna gye mukola naddala mmwe abakola emirimu gy'abajjajjaffe bano mwebale kukola mwebale kuweereza bannange obuweereza si bwangu buli buyinamu kye tuyita challenges nnyingi nnyo ngamba waliwo abantu we bakusoomooza n'ogamba nti naye oba Nalongo, there is times when you feel like you're so challenged. Yes. Mulimu otutunuulira mu comment section eyo n'ogamba abaffe kakati ono obusungu abugyewa emabegako eyo twalinakoko ku bantu ababadde beemulugunya ku ngeri gye tusekamuko twali tukyali awo ate ne tufuna ku beemulugunya ku nsonga y'okubanga tulina okusekera ddala ate nga byo bimanyumira nga bibakolera kale ne tutabulwa kyatulaga nti always nga Nalongo wazza atusomesa nti wabeerawo amaanyi bwe gati ne bwe gati nze sijja kugamba nti gundi ne gundi ali ku sayidi bweti wabula we weetunulamu n'okusinziira ku ngeri gy'olowoozaamu ne ku bikolwa byo bisobola okuteeka woogwa automatically osobola omanya woogwa tetujja kulwana ntalo za mitimbagano ife twajja kuweereza abanyumirwa munyumirwe abayiga muyige bekitakoledde betumalira obudde bwammwe oli wa ddembe okulekulira omukutu guno n'ogenda eri gy'olowooza nti ojja ofunira emirembe oba omulamwa abo bemugamba nti bakibakola otherwise wamma sooka onkonere ku kigalo bwenna anyumirwa empeereza zaffe eyeekuumira ku mukutu agamba nti yes Banalongo bakitukolera we're back ate 2025 saagala kubasuubiza kuba njagenda njogere wano ebintu ate mugambe Nalongo watusuubiza bwoti ne bwoti kubanga ebimu ku binasuubiza nno sinaba kubita naye tugenda kubikola mpola we're gonna get there. Nalongo gyebala egy'emboga nkulaba okubiridde kusandabula okusandabula tekukolebwa mwami na mukyala no kuba kusandaga naye nga oyisambuyisa anti kyembuuza emikolo tegiba gya mwami na mukyala recent abantu baddidde ebigambo byaffe bingi ne babifuula ekifuula nnenge oba mu abaali batugamba ebigambo ebyo ne mutuleka ne tumala kubaako myaka gye tutuukamu ne tugamba really all this time bano abantu baali bategeeza kino nga mwabitukweka kakati ebigambo byammwe twabitegeera n'enkozesa yaabyo naye nga muli mutya Nalongo mwebale kuweereza olunaku olwaleero mbadde nsaba akadde kano akatono okatuwe nkulaba nti oli bize naye mbadde nina ensonga entonotono zenjagala tuwayewayeemuko kakati Nalongo nalyaga nti obenga onnyonnyola abaanatto ku nsonga y'okubanga effe ng'abaasalawo okukola ensonga lwaki twalibadde tuzinywererako ne tutambulira ku kigambo kyaffe omanyi nga twewaayo wano nga tutandika tulina ebigambo bye tweyogezayogeza mu ebigenda tuleetera obuzibu ate bye batukubirako kakati olaba bajjajja nze ke musazeewo ate nange nsazeewo oweeyogerera teri akwogerera kakati bajjajja mundaba nze olaba mumpaddeko kano akasente ate kati olaba we munaayongeramu nze baneŋŋenda okubaagala alibandesa nga bongeramu kakati mulaba bajjajja nze neweekiri baki teri aliyingira mu masekkati gaffe waakiri ndibaleka ng'obyerayirira obyogera weka teri abigamba kakati olaba jjajja abali baba bavuma ndibakyawa obyogera weka naye kakati maaso wano obulamu bugenda ne butambula nga bwefuula
kuba manyi okutambulira ku nnyanja embeera mugimanyi ogenda otuuka mu maaso awo ng'empewo omwana tto ng'ofunye kino ekyana ky'omukyotala ekyana kikola ebintu ebirungi ekyana kitukula ekyana byekikukola byokka kikukola nga osooka n'obuuza all this time gwe bebi wali ludda wa nga mbonaabona maama ne bukakyero bwali butalina kye butegeera bannange bukazi bwankutula naye bebi weebale kujja bannange olina bino ebigambo bye wasuubiza bajjajja nti teri aliyingira mu masekkati gammwe kakati bo ne bajjajja ne bakugamba munnange oyo maama omugoowa kabejja tetagenda tukolera n'osinziira ku bigambo byo ng'obagamba kakati bajjajja mbaweereza ebbanga ttene ate mbabuulira mbadde muntu mulamu gye muli kakati temugenda yingirira mugoowa ono omugoowa temumutegeera ate gwe n'olaga bajjajjabo nti ddala ono omugoowa tebamutegeera ekituufu kubanga gwa agira guno omukyala wo gwamutegeera oyagala nobagamba mazima ddala nze nve kugana amasavu ngende ndi mpuute mukene ono omukyala yesu genda muleka ate n'oteekako ne bino ebigambo wammanga oba temutwagala mutuleke batuleke n'obayimbira kale oyinza obutateekamu kayimba naye n'obagamba mutuleke mutambuleemu nze mbagambye ono ye mukyala gwe nnonze era mugenda naye oba nenga naddayo eka n'amubuuza n'okumubuuza mukwano wama bebi okimanyi nti bajjajja baŋŋambye nkuleke naye ng'ebyo kati oyinza kubeera na buzibu kiddala mukwano ng'olina bye wasuubiza ng'ate gwe yabyeyama n'obagamba teriba alibaani omanyi mbudde nga oli mu mbeera abanange kyova olaba abakyala bakugamba abasajja abaavu bamatiza nnyo in those times ng'olina ky'obala ku muntu okakasa nti okozesa buli kigambo kye wali owulidde kale mazima ddala bajjajja oli wamuwa n'akwefuulira jjajja ngezaako olabe n'oyo weeyogeza ebigambo ngezesaayo n'obukadde nga 100 olabe nze engeri gye nja obukwatamu ne weeyogeza wayita taleeta 10 aleeta 2 mugenda ne mulowooza nti ebintu ebimu tebasobola bikola aleeta 2 okakananga gwe buli eyagendanga mu ŋŋoma buli lwa 6 kati ku luno oli ne mugoowa tokyalina budde osooka n'obaako bano bookubira anti mwagenda ne mulowooza nti nze lubaala owange tagaba mwana gwe okimanyi bajjajja bantegulidde ddiiro kyogerako ntwala mugoowa Dubai tanafumba na kijjulo kyebaza ekyo obujja kifumba kubanga okimanyi ono bebi oba olina omulaga nti olinamu akasente ani akuwadde ezo zikweraza ani azikuwadde ate mu budde buno nga yali yagaana okulabawo omugoowa n'ojja n'akasente anti abakyala mubamanyi olwo olulimi ddwe bwabutegeera lubagonza mukazi waba kyekyanga ng'agamba mbwanoba sooka omugulire emmotoka ey'ebbeeyi kugambye omugambe kale bebe ne begiba migo gya buli lunaku afumba nalongo saagala oyogere ku nsonga ya mbooko abo okimanyisa abakazi nalongo tukomewo saagala kugamba nti mukagundi avuga emmotoka ey'ebbeeyi kuba yasula mu mansion naye nga akimanyi nti nebbaawe tasulawo naye nga yafa kimu kumuwaana nti ye mukagundi eyo tisigenda nalongo eyo emboozi egenda kubeera yalulala twogere ku nsonga eyaleero eyammwe abalonde lwaki tewalivudde mu bajjajjaabo lwaki tewali seguse lwe tuyita olutembe luno buli kanaku lwe tulaajanira nga tugamba bajjajjaffe nti batutambulize ku lutembe lwabwe tuleme okuba nga tuseetuka naye mbabulire twesuubiza ebigambo ne bajjajja nga ate teri alaba okuggyako ffe ne bajjajjaffe ne tubasuubiza ensi n'eggulu wemba nga abasajja mwali mulowooza nti mmwe wekka abasobola okusuubiza njagala ogezeeko ku mukyala nga lubaala amuluma ojja omusange nga waaba ddala amanyi ekimuluba muweemukko akadde ng'asaba amulengeza kino na kino n'amulaga kino na kino wamalanga amuwa ne options kakati olaba wali tonteekawo nnyo wayinza okunzija ku mulamwa kakati jjajja olaba akafo kali okalaba
ko kasobola okunkipinga nga siri bize nnyo nga nzija eno Asobola okuma ng'olabanga akafo ke kazibu mbu tasobola kakufunira. Kati olaba jjajja guli omusabo omulimu gwe nali njagala ogw'abamaneja ojja kunfuula so busy. Muteeke wano ku level ya supervisor. Olumu mba mmanyi n'okkuba essimu. Nze nja kubeera eno. Ate jjajja gye nkoma okwambuka nammwe ekitiibwa kyammwe nga kyambuka. Baba tebakyatuyisaamu obimugambye wamala okugira n'agira ng'olinga agamba nga walinga amusuubiza nti kali kuta ompanga ku ssente bwe ziti ojja kukitegeera nzaani okumanya kireva yani awo ng'okakasa embeera za kireva oli omutuufu maama naye nga ddala mukadde ako gwe yali badde akuba bajjajja ab'omugongo mazima ddala gwe yalikoze decisions ez'okugula amataka nga tekirimu bajjajjaabo nga tobeebuuzizzaako. Ate zino ssente banazo zaatugira zikema zituwa eryanyi zituleetera okuba nga twewulira bulala n'olamuza kino n'olamuza tobeebuuza nakwo. Obwo obudde oba mugezi obwo obudde obeera mugezi nnyo ate obaawo ne bano babbulooka kakati Naalongo obadde okyali awo wano waliwo atunda ate abo tebawummuza oba bategeera batya mbu oyinamu akasente bategeera batya oba okyali awo nga wakazifuna tezinnasula nawo. Ono atunda emmotoka ye ayina ebizibu. Ow'emmotoka oba okyali awo wabaawo abatunda ente wabeerawo ab'ettaka abo tewaba na budde bwa kugira olabanga Lubaale aleese eddiiru eno ennyumba ya bukadde bwe buti tomwebuuza nako ogamba kimu kale kansasuleko kagundi kano kantekeko ka deposit akatono kakasente enkyanja kujja tubira obwo si bwe budde bw'okuba nga otuulamuko emabega n'okwebuuza nti eyampadde ssente zino yabadde agenderera omulamu gwabadde guki wabula n'osooka weebazaawo n'okakasa nti wasamira era n'ebigambo n'obyogera wabula nalyoka n'ensamira maama yenze kati bino naalibirabye ntya wabula kanjooge mala okujooga ng'obaako amasimu g'okuba okubaako bw'okakasa nti ebitaala byakutadde kanaggweramu wa Naalongo olina bw'olina otwalako out olina okubalagako those times ng'olina kano ka restaurant oba oyagala ennyo kagendamu ebiseera ebisinga naye munnanga akabeeyi kati kyokola emmere okakasa nti ogikuba ebifaananyi weekwatakwataawo bu vidiyo wabula mbatumiddeko ne mwekwatakwataawo bu vidiyo okukakasa n'amannya g'ebifo ne mugakwata ye banaategeera batya mbu naawe waliddeyo olina okukakasa nti bajjajja baakitadde kyakabi emmotoka oba ogiguze olina okukakasa nti abaali balowooza nti amayembe g'ombo tegayina maanyi n'ogibona ama mulabise mubenga mukakasa nga mulabisa nti omulamwa guli nti ensonga enkulu buteerabira bajjajja teweerabira bakamaabo tova ku mulamwa tova ku lutembe lw'abakamaabo oba mweraga oba mukola ki kubanga abo bennyini abatuwanika be basobola okutuggyayo waggulu ekigobeka pa ate bba ebyabwe kirungi mubimanyi ebya Lubaale mubimanyi tagira olugira bwe bati nga bagamba mbu ate kati amayembe mbu gafuluse wabula bantu mmwe mutwogerera oba olina bye wayonoonye nti amayembe gafuluse ffe twamanya amayembe gamala ne gafuluka kati tegafuluse takyayinamu wadde ataso sajja wattu naye ng'omulundi walikoze otya ng'ofunye kasente ngaako naddala nga kawera naddala nga kawera osooka neweekuuma ng'oli mukkakkamu nga teneerabise ddi lwaki oteekeddwa okwerabisa Naalongo banaategeera batya nti Lubaale ampa baani abantu bakole ki bakakase nti Lubaale agaba wano nga takuwa babadde bafaayo nnyo
babadde bantambuzaako ebigambo ndi mu mbeera mbi kati Nalongo. why not in this times nga yampadde n'embalaga Nalo nkakubuza ekibuuzo. Bwe bakutambuzaako ebigambo nti oli mu mbeera mbi, olowooza onaakuloga aba alowooza ki? amanya nti ali successful mu kyakola Era ng'asuula ennanga. Okitegeera? kakati Kati ate bw'amanya nti ogezaako okuva gye yakulogera, gw'olowooza akola ki? kati abatuloga banaategeera batya mu bye bakola tebikola nga sibalaze embeera gye ndimu Mala kakasa gy'otuuse nti weewo. Mala kakasa nti w'otuuse ne bwe banaaloga batya. si kyangu kya kukwata Eh. nga bakongojja Sooka okole mu wamma. Dduuka emisinde tuuka ku ntikko sala akaguwa. Kati awo wanika emikono obalage nti ntuuse. Naye okyagenda bugenzi olw'okuba osanze omuseetwe ku lusozi. Tonnalutuuka ku ntikko ng'otandika kulaga mikono buli omu alengere wooli bwe bakukuba owa sinayipa. oli ajja kubuuza nga bajjajjange baliwo abampadde Bajjajjawo baliwa. bagamba mubawadde emirimu abakuwa ate era bennyini bye bakuvaamu nga balaba olagajjadde. n'osuula egonda Ennanga. Olaba abo tebaagala nnyo bintu byakwera. balaba bagamba omuzukulu Olaba waffe Nalongo wano obuzibu obuliwo. wasiruwadde naawe Kiwanukaawo ono era ye kiwanukaawo oli. oba mma omulala Kati lwaki gwe weewaana nnyo nti yakuwadde ng'oli tannamuwa? Gw'omanyi byamuyisizza. owange w'amaanyi Wali omunafu. oli gwe kakati olaba kati Ekituufu bo bajjajja tebaagala wamma bintu byakwemulisa ebyo. kakati Nalongo abantu banaategeera batya nti emisambwa gyampa nga sibiraze bye bampa Emisambwa gyennyini egyo ogiraba tutambuza amawulire. Saagala olowooze nti mu nsi y'emisambwa teriyo bannamawulire. kyokka nga tulina mayanja ne namayanja Baluzunza. Omuntu abeereyo Nalongo n'akusoma naye nga takulabangako. Nga buli kimu bakimutwalira ne bakimulaga naye n'abyongerayo n'oli n'abyongerayo. nze ty emisambwa obudde bw'omanyi nti ebintu leero bye mwakoze ekiro byakyama omuntu nakubira essimu n'abikugamba Gambye. really Nalongo eno life gye tutambuliramu erimu kye tuyita privacy okuba nga ebyama byo bikuumibwa buteberere ebyama tulina kuuma byabajjajja naye ebyaffe tetulina byama wabula omulonde toyina byama mukwano toyina byama gira emisambwa banaejo gigira tetukyogeddeko omulundi omulala ebyama by'omulonde wama wanaaba nsobodde njabaako ka moment kembanyumiza nze mbeera n'ebiboozibozi naye nja kubeerako n'ekiboozi kyembanyumiza eri mmwe abaagala ebiboozibozi byaffe nga dda ebibanyumire tujja sigala nga tubinyumya okay ekyokola kyo mukitegedde y'ensonga ebeera enkulu nti omulamwa gwo mwagutegedde tova mu bajjajjaabo tewali budde olw'ensonga tomanyi kigenda kujja nkya oyinza okwewana leero ng'ekijja enkya togenda beetaaga kyovulaba tubeera tetwagala omulondo ogambe kati wano wendi nakimala n'osuula ennanga tosuula gaadi beera nga nsanafu alright tosuula gaadi tosuula kubanga abakutambulirako tobamanyi ate competition nene nnyo tobamanyi tomanyi ogenda gayaalamu katono bwoti waliwo eyagayaalamu awo nebakimusuuza ne bakikuwa osigale ng'ogamba bananze simanyi nakumanya muyaaye gye yampise ye yasituse anona bibye era nalo kibeera nga bano abakyala abatalagajjala nga 24/7 yabeera ku buwekebwe si kubanga agwa mu mbi z'omuyaaye n'agamba ate bannange obimanyi ebyabakyala olumu baba tebeetegese era nze abakyala mbatumirako mwenna abatasuula gaadi ng'oli mufumbo naye nga obuweke tebuva mu nsawo kiyamba ggwe kiyamba bulamu bwo nakubanga osevinga obufumbo bwo wama tubaagala nnyo akoomasa kuumira mpeera obuweke obwakinalongo bwoyogerako ate obuweke bukola mulimu ki obuweke obukuuma obufumbo ebwofunirawo olubuto Nalongo
omusajja ng'ofuna omwana w'omutale omanyi obitebi otya nti omwana ate munnanga abamu muli mu positions nga temusobola kujjamu kakati ng'ogamba otya Naalongo mbunasobye otunula otya nti mbumbu simanya ate wenna oba naye temusuula gaadi obuwekeyita nabwo bano abaana bali muno abayaaye balina ebikozesebwa byonna baabiwaaga naye abalonde gwe ng'okimanyi jjajjaawe yakugamba togezanga n'ogira ate mpulira mbu ate simanya abalongo simanya mbu ebiboozi byabwe mbu ate tebakulira naye bannange ow'ekisiraani n'ettooki emwokya otegerera ku olwo nti emikisa egigyo maama luba olu lw'ogenzeeyo wootegerera ekisiraani ky'oyina oba emikisa gyo nti baddala gwe Bannaalongo bali ku sayidi yo nti bakwagaliza mukwano ng'olwo otandika okulaba engeri gy'onaabitebya n'okuwayiriza abantu nti baakukaka naye nze wamma abakyala kiki mbakubiriza ekigambo kiri kimu tosuula gaadi ekyokwekuuma nja kugamba weekuume ate omala ogambe nali neekuumye ono omusajja alina engeri gyeyampita eno mugongo so saamanya na musajja gye yava na bino bigambo ate naye omusajja yali agaba nga newoobeera gwe okimanyi Naalongo omuntu akugamba nga newoobeera gwe oli omusajja wali otengowalirwa kale nze simanyi ki kyabakubiriza ku nsonga eyo naye nga waliwo emisambwa oba abasajja abamu betwafumbirwa nga tebatukkiriza kubanga tubaako ne kyetwekolera ebbali eyo ne bwe tuba tweyagaliza tutya nga bino byetugamba buno obuyimba obuli kuno obubeera bugamba nga nze mbeera ntya mu bufumbo bannange nenekuuma eryo lyonna mukwano nga weekuuma kukwagala butaagala ng'oyagala toyagala ogenda kwekuuma I salute you mukwano nga tolina kyakukola okuggyako okubanga weekuuma okwekuumira omusajja ate nga kyewasigaliza yo oyinza kukola ki munnange mukazi munnange ali eyo tobatuumiddeko ate mwe tubaagala nnyo abakyala bannange abatakawummuza Naalongo obatuumiddeko mwe balikola buvunaanyizibwa mwe bali kufuna ssanyu eyogera ofuna essanyu obudde bwe buba bukyaliwo nenjagala mujjukire nti embeera y'obugundu buno obulwadde buno obugira nabwo gye buli kakati tekibeera kirungi kugatta ensonga zino bbiri ng'onaabeera n'ekisiraali lubaala akuluma ate n'okalinnya nange leero luno n'ogamba oba lubaala embeera eno abagimanyi bo bagimanyi najja kugamba Naalongo tokyogera nako kireke lubaale ng'anyumira entonekezi ng'onoonya wanaakulumira obeeko n'ensonga nakufuula wandwadde nga eva munnange oli wandwadde naye munnaye ng'alina ensonga kwakulo naye ng'ogenda mu ddwaliro ne bakukebera ng'oli mulamu bitya pressure tiiki sukaali tiiki buli kimu oli mulamu kibumba kiramu sigo namu naye nga welinga bane ensonga enkulu yakwenywereza ku mulamwa wenywereze ku lutembe lw'abakama abo osobole okwewala okugwa mu bizibu bisaamanya mbu ate nali seetegese kale bino saamanya nti biribaawo kale bajjajja banvaamu nga lino lyonna ebbanga nali mbaweereza ebyo byonna bannaffe okubyewala tugire tetulina kyakukola kale tekikolere mu bulumi abakyala wamma mwakomerako mu kusigafa gwa Nalubalebe bayina sigenda kuleka Naalongo kubanga amanye kati alina kyayagala okuggusa ne sigenda kumuganya Naalongo sigenda kuganya ngenda kukomawo n'emboozi eri nedda ekwatagana ku bakyala nga jjajja akuvuddemu kibeera kitya sigala ku mukutu omanye abantu be bavuddemu kibeera kitya akuuma atakuumira mpeera weewaawo
oba oli awo nga balakugamba mukwano gwo nno biitu yayitiddeyo n'ogamba bannange bannange nfudde mwanyumiza ki nga naye akanya kugamba bebe bamukakamu nga nno gwe oyagala otuuke ku eri emboozi kakati omwagize tewali naye nga yaŋŋambye lwalidda ayina ensonga z'ayagala okumbi okeera wa musawo bannange anti olwo biitu yakukubidde essimu n'akugamba omuwoleyo 5 n'omugamba munnange siinaawo ate bo baba balowooza obwamye people think nalongo that these times omuntu wakugamba kyogamba nalongo gwe osobola okubira emitwalo 5 gwe bannange tegabula it's just that tegaba ga nsonga zo gaba ga nsonga zange ekyokozesezza si lulimi lulungi nalongo people should know some of these things abantu babeera ne ssente naye it's not like all the time so muzituma nga muziina no ziba za nsonga zange osabye ssente zino nga nakye nazitegekedde naalongo kati ate nga zokka ze nina kye nazitegekedde mba siina bwe nzijjawo owulidde nasuubiza jjajja